amageto youth je nvudde wala okutuuka wano wentuuse n'okwekolera erinnya ne brand Free Boy bibadde byangu kitegeera abayimbi abasinga mubalabye abalala bagenze ku rehab abalala bagudde eddalu kulwa stress naye ate nze ndi gumite nga bwe nkugambye nti ndabika bulungi I'm still looking good nkola show zange ndi mu Arua nkuba show ndi Sudani ndi Congo ndi wani n'emirimu gyange gye nkwasaganya nina ennyimba ne Wizomanizo nina oluyimba Western Tabaluyita munnyo nina oluyimba ne Daddy Andre nina oluyimba ne Martha Mukisa Western Ata nina ennyimba nyingi naye ate bino ebintu munnaye music wa Uganda wakubala saagala kola bintu because of pressure saagala abantu bangambe nti yajja n'akikuba n'avaawo nno omuyimbi ng'oyagala okubeerawo ennyo mu music industry waffe bala olina okubala kati time gye mmaze music industry sirina pressure because for all that long 20 years down the road nemba kuba kwate simu meaning waliwo period in time omujja owulira ekintu ekipya na time yakyo etuuse naye saagala basuubiza nti mumanyi okay waliwo aboogera ku social media ti Free Boy bannange yaggwamu obiwulira ebintu ebyo wakubayo kagundi aka bano be bayita mbu ba one hit wonder nengamba naye bannawo muyimbi naye nga Touch tebamuwulira baluwulira nemba kuba ate yo Touch Me Slow nali ngitadde nga tukyali twali tugenda tandika marketing nga tugenda teekawo maanyi manager wange n'afuna leukemia era yafa kansa w'omusaayi yali manager ekyo nakyo kyanziza emabega ennyo kuba yafa mu lockdown so abantu munnange oluusi balowooza nti oyo yakikuba n'avaako naye ate what happens behind curtain baba tebabimanyi. Arua is close to Congo border, so fe tukola okola biki emirimu gyange munnange saagala wango osima golodi oyagala abasajja abantu ge naye ate nga gye ndi nkola tuyeyo tukola ebigenda maaso federation ogiraba yiyo yajja entalo nyingi mu bayimbi waliwo campaign zino beekuba ebikono obyogerako ki manyi buli omu alina engeri gy'apanga ekintu kye ng'oweddemu amaanyi bw'oyogera ku nsonga omanyi kimmalamu amaanyi because music loses a direction. Music wa Uganda yakyukakyuka dda tetukyalina music tulina politics ekyo nze kyesobola obbagamba tetukyalina kitaata tetulina music tulina politics kati music yafuuka political music ebintu byakyukamu ndowooza music ze nakoma okuwuliriza music wa Uganda oba okutegeera nti waliwo abayimbi mu 2005 after 2005 ebyaddako saabitegeera sitanti sijui ate oli yeekubye yetaddeko plaster ate oli oba akoze biki byonna just kwagala kuba waakabi naye ate obwakabi mukama yabutuwa bino ebintu ebyokwagala okuforcinga life nze sibiriimu kyekivala navaawo because Kampala asobola okukubya pressure obeera mu Kampala toyina ssente waliwo abayimbi abali muno tebalina ssente tebalina kinenga ayagala abeerewo kyembadde nsaba abayimbi bannange oba okimanyi nti olina ewammwe gy'osibuka ddayo genda mu kyalo abantu b'omu byalo ebyo balina ssente abantu balima abantu bali mu poultry and stuff those things okitegeera naye bino ebyokwagala okubeera muno mu Kampala nti oyagala olaga nti gwaliwo biki bino bya bulimba. Don't live a life of lies. Kiriza nti bwe Kampala eganye you can still control the music industry ng'oli wammwe. Nze interviews zenzikola nga ndi Arua kitegeera Beluva Fest yajja yansanga Arua ate sente ze bampa zaali nyingi because in Arua demand gye nnina y'amaanyi. I command a very big crowd